Thank you so much. Mwebale nnyo amannya n'eddoboozi nze Isaac Barunda era nga nze manager wa Success Motors office wano we tuli. Ndi musanyufu nnyo olwa omuyimbi w'eggwanga Ronald Mayinja n'olw'eggwanga lyonna at large. Muyimbi wa maanyi ate abaddewo okumala ebbanga ddene nga tava ku map. Success Motors nga company entunzi y'emmotoka bwe tufuna amagoba ge tukola mu company tuzaayo eri abantu eri community eri talent. Tuwagira nnyo talent, tuwagira nnyo abantu aba influencing aba inspiring abantu abalala. Mayinja personally ogenda okwetegereza olaba nti musically ayina bangi ba inspiring nze, ayina bangi batendese mu music ne bajja nga ne bayingira music ate nabo ne bamufunamu ku lulwe ng'omuntu eri abaana abato abamwegomba abegomba byakola abegomba ennyimba ze nga banjagadde okubeera nga ye. So through this wovayo n'okola supporting eno obwera owagira talent eri ye ng'omuntu n'abaana abamwegomba. Nga Success Motors tuguze table 5 ku show ya Ronald Mayinja eri mu kujja. Tugenda kubeerawo tetukomye ku table 5. We still hope nti tujja kuba tuwongerako n'okuwayo support endala olw'ebyo binaba byetaagisizza. Tulina emmotoka nyingi era twandiyagaddeko olwo olunaku ssebo mwamanya tukuvugire mu convoy ku mmotoka ya Success Motors essebo. Ebintu byaffe si bya bigambo, nsaba mukkirize zino sente zo eza table 5 bw'obalamu buli table zonsooke nzikukwase ate tulabe ebirala bye tunaaba tusobodde okuba nga tuzzaako. Yes, sir. N'ennyabo. Tebe esooka eyokubiri se sebo neyanziza nnyo sebo neyanziike era sebo omusimbi gwo guguno. Amina. Sebo tukwagala nnyo era tunyumirwa nnyo ennyimba zo. Neyenza sebo. Sebo mwebale nnyo mwebalire ddala. Manyi ne ku show eyo tulina abantu bangi abaguza amamotoka ku Success Motors. Tujja kwongera kubayita bakasitoma baffe mwenna mikwano gyaffe mbasaba mujje ku olwo tugende tuwagire Ronald Mayinja ku show ye tubeereyo ffenna tusanyukire wamu. Ekyenjawulo ekiriwo nti Mwami Mayinja ate naye kasitoma waffe ku Success Motors wano abale tebakimanyi. So tulina bakasitoma bangi tujja kwongera kubayita tusobole okusanyukira wamu ku olwo. Mukama wange sebo neyanziza nnyo obuwagizi okuva mu Success Motors. Kubanga mutuwagidde nnyo mumanyi okutuddiza nze wano wengula emmotoka ate nange bwe nzija ne munziriza bagamba okuddiza guba mwoyo. Tweyanziza nnyo bwe balina kuweereza bannayuganda bulungi kubanga emmotoka ya wano sijja gisangamu ne bwe njivuga n'ekaddiwa nkomawo neno n'endala. Naye ngisaba abantu nga Success Motors bwamaze okugula tables yonna tusobola okutuuka yonna woli ffe tusobola okutuukako n'otugulako oba tickets oba table wonna tujja kujja. Twebaza Success Motors olw'okutuwagira Kukivulukye 8 nga March ku Serena Hotel.
n'abalala mwenna gye muli bannange tutuuka nju ku nju muntu ku muntu ne Success Motors mwebale nnyo mwebale ddala ssebo. Ssebo ne bannyabo amanya gange nze Nalongo Lewis nga ndi omu ku bateesiteesi ba Old is Gold. Ekivvulu kino kigenda kubeera nga 8 March ku Serena Kampala Hotel. Ekivvulu kino twakikoze ku lunaku lw'abakyala. Bannaye abakyala mujje mu bungi, abaami mugulire abakyala bammwe ticket, mbagulire tables. Bannaye njagala mujjuze Serena tube nga tetulina bwe tusobola na kubateeka. Bannaye tweyanza nnyo obuwagizi abatuguzeeko emmeeza, abatuguzeeko tickets. Bwera bannaye tusobola okujja wonna wooli. Nkubira essimu, kubira Mayinja essimu, wonna w'oyagala tugenda kujja. Bannaye tuli wano ku Success Motors. Era nga njagala okwebaza bannaye tweyanziga obuwagizi bwonna. Bannaye temusanga mukono kuwagira Ugandan music, nze njagala nnyo music w'Abannayuganda. Era tusaba nga 8 ngenda yimbira ku mulyango ngenda kubuuza buli omu ayingira, ngenda kwebaza buli omu ayingira. Mujje mu bungi, mujje mutuwagire, tweyanzeege, tugenda kuba tubalinze ku Serena lukoba ku lukoba tubalinze. Ticket osobola okuzifuna nange Nalongo Lewis, osobola okuzifuna ku Serena Hotel, osobola okuzifuna ku Jude Color Solutions, osobola okuzifuna ku FK Fashions Galilaya, osobola okuzifuna ku Pakalas Restaurant e Makindye, era osobola okuzifuna ku Pacific Carbond e Najjanankumbi. Bannaye mutuwagire. Ne wooli gwe okuba essimu n'ogamba nze ndi eno Kyengera njagala kugula ticket emisinde, nja kuba ndi ku mulyango gwo nga ntuuse. Tweyanzeege. Bulungi mukwano. Ogamba otya Betty? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Okay. Mayinja at 47. So tell us about this event. Ronald Mayinja at 47. Ye event gye ntegese. Okuyimba ndowooza okuva ku music gwe natandikirako paka wendi kati. Okay. Ye show gye ntegese okwebaza Bannayuganda olw'obuwagizi bwe bampadde ndowooza okuva lwe najja mu kisaawe ky'okuyimba. Okay. Abantu bangi bavuddeyo bampagidde. Success Motors mbebaza okuba nti bampagidde. Nina tiimu, nebaza ne tiimu yange kwe tutambudde nayo. Okay. Nalongo Lewis, thank you so much. KT Events, thank you so much. Nebaza ba sponsors abatutaddemu ssente, Victoria University, National Water, bangi nnyo Lizik Paints, bonna mbebaza. So kusheno nsuubira okuyimba okuva Ronald Mayinja gye yava paka waali kati. Ate nsuubira okwebalizaako Bannayuganda. Tubadde ng'olumu nnyimba bulungi ne basanyuka, olumu ne nnyimba bubi ne banyiigamu. Byonna ngenda biteeka mu kwebaza nti byonna mu mirimu bibaamu naye mbasaba bajje. Okay. Basaba bajje ngenda kuza omwezi 8 March mu bungi egenda kuba Women's Day, era promoter wange agenda kwongera obbakunga nnyo. Okay. Bambi Lewis, thank you for the support. Eno ye marketing team, eno ye team gye ntambula nayo. Gwe wondaba wonna. Otwagalidde wonna tujja buzi. Kibadde kitutte ebbanga ky'okuva ewakoma okukola ekivvulu. Ebbanga libadde ddene ndowooza nakoma 2015. Banga ddene. Banga myaka mingi. Myaka mingi. Naye ate ati mupya. Manyi kigenda kuba kirungi. Okay. Event eno abantu ogenda bayimbira buyimba bukadde osinga bano obupya tusuubire ne batubere nnyo ku nkadde ziri ze tumanyi zimama Doreen. Engeri gye tuli nti ebbanga lituyimbidde ddene tujja kuyimba obukadde bujja kuba bungi kuba era kane bw'oleeta empya tesobola kuba nnyingi kusinga nkadde. Nakola introduction y'empya naye nga tulina kuyimba n'enkadde. Okay. Lwaki osazeewo ku lunaku lw'abakyala luno n'otakola lunaku lulala? Yes, kubanga abakyala ffena be batuzaala. Okay. Bantu ba mugaso nnyo, gye tuli. So be bazaala abaami, be bazaala abawala, ffena be batuzaala. Bw'oyita omukyala oba oyise buli omu. Okay. Yeah. So basuubire bandi zonna okuggwayo bonna abakadde be mwatandika nabo. Yes, ekyo bakisuubire bannange bonna benze nnyimba nabo ku mulundi guno suubira nabo balina okubaawo era balina okubaawo. Sagala nga meti mateeka naye gwe ekito bwe kiri
balina okubaawo so tuyimbe tunyumisize wamu. Ani omugenyi mukulu? Yeye mugenyi omukulu. Mbadde kisuubira nti buli muntu mugenyi. Buli muntu mugenyi mukulu. Bw'anaabaawo omugenyi omukulu mala tujja kumulabira ku ssaawa eyo. Naye ng'omugenyi omukulu yonna asooka. Rehearsals wazitandika obudde bukyali. Kumpi kati oli mwezi mulamba ng'okola rehearsal. Ekintu nga okyetegekedde nnyo. Omuntu wa Serena takusuubira kukola nsobi. Ebbanga lye tuyimbidde nalungo limanyi. Twagala perfection. Twagala ekitunga kirungi. Twagala mujje mugambe ate wano sound tiyawulikikidde, ate wano wagita teyavuddeyo, twagala tube nga tuli very prepared. Twagala tubawe cream de la cream. Twagala tukyusiza production, tukyusiza buli kimu kye tugenda okubawa kigenda kuba nga kiri top notch. Twagala buli ajja afune a different kind of experience. Oyingira ogabiba nange Mayinja nga yayimbye luno ate yayimbye luli. Kwegamba twagala buli kimu kibe nga kiri perfect. Kyobola twatandise mangu tuleme kubaako nsobi ze tukola ate tudelivering ekintu ekirungi. Enteekateeka zitya mu ng'abategesi? Tuli 90% ready. Wano we twogerera. Entegeka nnungi, buli kimu kiri ready. Mwe mujje buzimu tuwagire, mujje muyimirire wamu naffe bannange abakyala mbakoowoola. Gwe leeta maama wo, leeta jjajjaawo, leeta sengaawo, leeta girlfriend wo, leeta your wife. Njagala abakyala bajjule. Olunaku lwaffe lubeere very important. Ate njagala nga ekivulu kiri very colorful. Bannaye tubakoowodde. Olina big catalog nnyimba nnyingi kuba okusinziira ku zimu twabeeko ku rehearsal naye zimu tubadde tulinga abaazeerabira. Kyokka Serena tumala saa 6 obudde bunaatumala abantu okonsumminga music oba otaddeyo ku provision buli muntu akuweyo kayagala gwe omuyimbire. Obudde bujja kutumala bulungi nnyo. Kankimuddiramu ekyo kuba kati nze alimu production. Obudde bugenda kutumala kubanga we mukyusa production ne mugiabanizinga oluyimba lwandibadde lw'eddakiika 8 lubeera luli classic ng'oluyimbeko lulina obbeera naye nga tolusazeeko ku ddakiika. So tugenda kuyimba buli kimu nga waluwulirira luli tugenda oluyimba and we have enough time. Tugenda tandika mangu bannaye enzigi tuzigula ssaawa 12 nga tutandika lukoba. So by ssaawa 10 tukusange ng'ofunye akatebeko ofunye emmeeza yo otudde okalidde olinze Mayinja. Abayimbi abatugoberedde bangi ate nabo balina okuyimba nabo ne babasanyusa. So we are well prepared. Temulina kutya ekintu kyonna mujje tubakuba omuziki.